omununuzi mu ddinisa lye nakugambye omununuzi avuddeyo wulira enduulu oluvannyuma lw'okwekenneenya avuddeyo wulira enduulu tubadde tukyabala tujja kukomawo omununuzi w'Abannayuganda n'avaayo mu ddinisa lye nakugambye ababuuzako abawubirako wulira essanyu wulira essanyu eri abaana b'eryantonde effujjo ab'NRM lye bakola kankulage effujjo amayinja ab'NRM bakuba amayinja bakutte emigo bakuba abawagizi baffe ewatali musango poliisi yeekuuma tebalina kuba ku luguudo kubanga Museveni tasobola kubanga ayitawo ne wabawo ab'NUP abayimirira poliisi yeekuuma n'abasirikale bennyini babakuba poliisi yeekuuma poliisi eri mu kukuuma ab'NRM abakuba bakanyuga amayinja okufaako obufi abawagizi ba NRM nga beenaanise emijoze giriko mwami Museveni basazeeko konvoyi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bato ne batandika okubeera nga bagisindirira amayinja awamu n'okubeera nga poliisi eduumirwa mu kiibi ebabaakinga wano n'omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yamuwa Electoral Commission alabiddwako ng'abasirikale baagala mugajambula bino ebikolwa si birungi tugenda beera nga tubiraba tuyina akatambi ka mwami Museveni gye yabadde olunaku olwajjo baasombye abantu ne babaleeta bwe yagenze ne babalekaawo basajja batu bakazi batu ne basigala nga bakonkomadde ku nguudo so nga ate ekiri mu kibuga Kampala wakati kitokota amasasi ne tiya gas byo byesooza abasuubuzi bagadde amaduuka bali mu kubeera nga beekalakaasa olw'emisolo egy'enjawulo byonna ngenda kubeera nga mbikwoleka mu kitundu kino ekyekazo kiruhura ogenda wulira obusosoze obuliyo obusosoze bukyagendera ddala mu maaso ate nga twesosola nga bannayuganda wabula okusinziira mu mawanga buli omu gy'asinziira ngenda beera nga mbikuwa libadde essanyu jereere nno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo bw'ati mu ddirisa okulaba ku bantu be emboozi eno ngenda gikunyumiza kankolemu bwe nti katono nnyo nzije njikuwe mu bujjovu. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala bingi ebiri mu kutambula ng'omukulembeze ayolekera oba olyawo gy'agenda okubeera ng'atalagira okuyega abantu naye nga sinnaba kutuusa ku bibaddewo leero kansooke nkulaga olunaku olwajjo biki ebyabaddewo waliwo akaseera abakuumi ba Electoral Commission we batuuse nga tebalina mukulembeze emmotoka za poliisi zikabangali ne zitandika okubeera nga zigoba okwagala okukozesa omukulembeze akabenje naye abaana ababadde mu maaso bakoze omulimu ogw'ettendo bakiise drone 2 nga zigezaako okuwaganya zituuke ku mukulembeze nga tebabakkiriza kubeera nga bamutuukako njagala olaba akatambi kano then tulyoke tutuuke ku byaleero oba olyawo ebiriwo bino biraga ki mukiibi bamuwa kulaba nga akuuma obutebenkevu oba kutabangula mirembe njagala kusooka kuwa katambi kano naawe okeerabireko omale ombulye gwe kikyolowooza emabega wano bannange omusajja mukiibi abadde atukozesezza
ali mu kufuba kulaba nti abadde asalako emmotoka zino zonna asigaze pulezidenti eyo nga bwe mulaba kati abaana kati n'abaana nabo basazeewo bavuga baabo babiri temuvaako simanyi kye baagaza pulezidenti motoka bbiri ezamukiibi ndoze bategedde nti security ya pulezidenti eya isi teriiko babadde batukozesezza ensobi kati ebyo bye byabaddewo olunaku olw'eggulo nga mukiibi agezaako okulaba nga ayagala okukozesa omukisa nga abasirikale bano abaweebwa electoral commission tebali ku mukulembeze ndowooza abeeko kyakola then olunaku olwaleero omukulembeze bw'avudde ku woteeri waasuze n'ayolekera okukwata olugendo balina we batuuse nga akabinja k'aba NRM ng'ate bakuumibwa poliisi amagye nga Mukiibi yakulembeddemu. Bw'olaba kino kikuzaayo n'omanya nti nejjo alabika yabadde alina kyayagala okukola. Njagala olaba abavubuka bano aba NRM kye bakoze nga NUP eyitawo nengenda kuwa obutambi bubiri. BBS ebaddeko naye BBS sitole gyetuwadde eganyo tulaga abavubuka ba NRM nga bakuba we babadde bakubira etunuza mu Kyagulanyi yo tebitulaze teyagala tulaga. Ngenda kuwa obutambi buno naawe wekkaanye ngenda kusooka n'ak'abavubuka okusobola okubwawula nti BBS oba oliawo eyina sijja gamba agenda zaayo ndala naye eyina ekifaananyi kyekweka. Ngenda kusooka nkuwaako effujjo nga abavubuka bakuba then nkuwaaka BBS gw'oyawule. Okay, ako ke katambi. Akatambi kenkulaze kaba NRM. Balumbye aba NUP. Aba NUP
botunuliranga bali mu lugendo lwabwe electoral commission kwegamba ekuba amakubo yensonga lwaki eyita abakandidate ne babuuza abaaye onaatandikirawa gwonaatandikirawa bwe bamala okuwaayo gye baagala okutandikira electoral commission n'ebitunulamu then n'eryoka egazeeti nga wa gye balina okuyita obutakolayidinga ne kati olaba abawagizi b'NRM in fact bano tebaba bawagizi bano ba staging abaweebwa ssente n'ebijoozi ebitishati bajje bakyankalanye kino kikyamu kakati njagala kulaga katambi sigenda kamalayo njagala kulaga ka BBS ndisappointinzeemuko nti mu kaseera wandibadde olagira ekikolwa ekibi kino ate gwe tobakutte simanyi ekigenderwa kyayo kuba waliwo ebintu ebikola ensasagge nga tosobola kuŋŋamba ekyo nabadde ntunuza kamera walala nga ne bwoba obadde ogitunuza walala oteekeddwa ekyo okukifuna kuba kibi njagala nkulaga aka BBS ko ebintu in fact bwe batunuzaamu etunuza mu batakoze fujjo ekikulaga nti ebadde n'ekifaananyi yo kyesiiga ekirala era nti Kyagulanyi atuuse n'asitula n'omukono ng'abalaga ekiri mu maaso nga bo balaga bali abatalina kye bakola njagala nkakulage naawe ombuulire babambaza t-shirt bayimirire ku makubo naye mbagamba temulina kye mugenda kutiisa ambye ennaku ebaluma babambaza t-shirt kati ako ke katambi ka BBS toyina woolabye chaos toyina woolabye embeera bo tebagikulaze teriiwo tebaddeewo naye nga mazima gali nti ekyo kyennyini kibadde kyetaagisa okukwata kuba kibi kisobola okwozingawo abantu okufa nga beerwanaawo mu kifo anyway byebyo naye gyagenda ekazo waliyo obunkenke bw'amaanyi kazo kiruhura eno tuwulidde n'amalowooza agavaayo ag'obusosoze okwesosola ne wabaddewo ekibinja ky'abavubuka ba NRM still abavubuka bano babadde baagala kwataakinga n'okulumba aba NUP okusinziira ku katambi meya amanyidwa nga Justus Mugarura avuddeyo n'abagamba kye mugenda okukola kikyamu nga bo bagamba tebajja kugala makubo gaffe meya n'abagamba tebajja kugala makubo naye mwenga mupaakinze yammwe mu kkubo wakati mu roundabout wakati NUP egenda kazo bwebe egenda kazo aba NRM lwaki muba muteekawo embeera nga mumanyi amazima amatufu gali nti NUP eri mu kitundu ekyo mukaddaako bino byonna kuba kubeera nga eryanyi mulyewulira mugyeyita n'ebiringa ebyo njagala kuwa katambi kano naawe okalabeko ebivubuka nga bigezaako kola effujjo We have been continuing to back to the other place in every district. And today in this district, it's Kyagulanyi who is campaigning here. We've harmonized. They are where we are here. We can mobilize. What we are feeling is one. Yes. Can cause an accident. Because if
put on the side of the road and you find many people like this one, then you can cause an accident. That's why we are saying that you can win. I'm on the roadside, it's you people in the road. But what about the other one? Can the other one cause an accident? It's in the middle of you people just want confrontation. Abo be bavubuka ba NRM bagamba nti Kyagulanyi bw'aba atambula aziba amakubo ekiyinza okuleeta accident. Meya n'abagamba neffe tuli bali wa kkubo mmwe muli mu kkubo. Omulala n'agamba Kyagulanyi alina agenda eri mu kisaawe. Kitegeeza nti yavuga agende mukungujju mu kisaawe talina kujja n'abantu bamwagala babenga bajja bajaguza. So owulira naye kye tutegedde eno nti obusosoze gye buli. Bino Kyagulanyi byajjayogera nti bagamba abantu beeyo nti omuganda bw'ajja mu buyinza agenda kubagoba. Omuganda wajja mu buyinza bigenda kubeera bibi. Kituufu. Njagala owulira akatambi kano. Njagala just owulira akatambi k'omuvubuka ono ng'ayogera. Naye ali kazo njagala owulire. Kirowoozeeko omwiru yahika mu nju yonna n'enuuka. Omwiru atuuse mu nju yonna ewunya. N'ateebuuza omwiru yawaka yafumba emmere ye. Kyokka ati tayagala akwate ku kyaliirako. Tayagala akwate ku kyaliirako ng'ate w'obifumba. N'atuuka mu restaurant n'asanga tugeze desk eriko entebe nnya. Laza entebe nnya bw'otuddeko omu. Tagituulako n'anoonya y'abanne. Ne yeekakaatikako tajja kutuula naawe mwiru. Kitegete tajja kutuula naawe mwiru. Kyokka ng'ate abiru be ba waitress abali mu restaurant be bawaase be baafuna. Imagine nene eriyo tribalism bwekyo. Tuwali wantu wasinga tribalism nga wano. Okakasa. Bano abasajja bola ab'ennyindo zo. Bantu bafu nnyo. Ate nga batono. Kituufu batono. N'olwokuba batekinga power. Balina security. Wano we tulinga bali mu barracks. Are you for real? I swear. Wajudde basirikale beerere. Obuuka ennyumba 2 ey'okusatu mundu. Buli nnyumba mundu. Ogenda mu nyumba okukola, ogenzeyo kukola omwana myaka 12, 13 afuluma na mundu genda kulunda. Kati mwe muli eyo Kampala mulowooza mbu abanyankole be babalemesezza be babamazeko emirembe abanyankole temubawaayiriza. Okay, kati oba obadde ogamba nti bino byaggwawo mu Uganda weebiri nnyo. Weebiri nga waliwo abantu abawulira nga bo amawanga amalala nedda. Omusajja agambye nti abanyankole temukibasibaako. Ate nga bwe kiri bw'ogenda mu Ankole obwavu obuli eyo buwunya bulinga oba ki. So njagala kwongerayo olunaku olwaleero, in fact ndowooza kanzigirewo ddala akatambi ka Mwami Museveni bwe yabadde jjo bayitayo kwenya kyonna kye kiri kweni. Basombye abantu mu zibbaasi. Bwe yamaze okwogera ne babalekaawo. Ne basuula. Njagala nkuwa akatambi kano naawe okeerabireko. Then nzije nkuwa omuliro ogubadde mu kibuga Kampala. So after coming for the presidential rally and campaign in Kumi, see how people are stranded now, no transport for going back. Hey, iristo zimotoka natitunga dodo ebongo kwana. It's almost getting to 6. Olunaku olwaleero abasuubuzi bavudde mu mbeera ne beekalakaasa. Okuva olunaku ndooza lwali lwa Mande abasuubuzi bazze beekalakaasa. Amazzi
gayingire mali yaabwe olunaku lwajjo Prime Minister yazze Robina Nabbanja n'abakulembeze abalala kussa n'omugagga Miss Kigundu era ne babako bye babasuubiza olunaku olwali abasuubizi baganye okubeera nga baggulawo amaduuka era ne balumba ne bannaabwe ababadde baguddewo ne babagamba tuli mu kwekalakaasa tuli mu kulwanirira ddembe lyaffe ate mmwe muli mu kubeera nga muggulawo maduuka kukola abasuubuzi bavudde mu mbeera era poliisi ekizzeeko kwe kukuba tiya gas amasasi bangi bakwatiddwa abalala batwaliddwa nga embeera si nnungi n'akatono njagala kusooka kuwaako ku mbeera eno katono nnyo then nzije tweyongereyo abo be basuubuzi abeegattira mu kibiina ekyakasiita oba mu umbrella eyakasiita abo nno bawakanya emisolo egiri unfair era nga bano bagamba nti enkola ya IFRIS ekyaliwo era egenda mu maaso URA ekyagenda mu maaso n'okubeera ng'ebajjako ensimbi era nga bawakanya ekyabuli kiro etikibwa okubeera nga bagijjako $3.5 obugwamu awo so okwekalakasa kungi tugenda kukuŋŋaanyiriza embeera eno yonna tujje tugikuwe mu bujjuvu nawo kankulage wano ekyo kyolengera ekisaawe NUP weegenda okukuba olukuŋŋaana ne mukubawo olukuŋŋaana aba NRM bakeddewo mukeerawo ne batimbawo ebifaananyi bya mwami Museveni wonna ekisaawe kyonna ne bakijjuzaawo era n'abantu abasoosewo ne bakubibwa nga bw'olengera ebipande oyinza okugamba nti emboozi eno bino byakwatiddwa ku makya ndowooza zibadde essaawa nga 3:4 abantu abasooseewo ku makya bagenza otuukawo nga ku kkubo kwonna kuliko bipande bya mwami Museveni naye waliwo n'amawulire nti waliwo ababooda abeekaze eno nti baweereddwa t-shirt ne ssente baleme kubeera nga bajja kulala eya Kyagulanyi abajja babe nga beenaanisa engoye za NRM neddala kati awo oba oguze mutima gwa muntu oba oguze kaluluke oba oguze lunaku olwo anyway ngenda kuwa akatambi kano mu katambi kano mulimu ebintu nga 2-3 ogenda kuwulira ssente gwe zobadde tosuubira nti bazikujjako naddala gwe akozesa mobile money akozesa Airtel money ssente mu banka waliwo byogenda okuwulira ebipya era ngenda kusaba otega amatu owulire government ssente zeekujjako nga tomanyi ku ssente zo zoteeka ku ssimu ssente zo zoteeka ku account mu banka ssente zo zoteeka wonna wootereka owulire engeri gye bakutemako omusimbi mpola mpola oba oli awo onaakitegeera
katuyingire ebigambo bino. Nfunyeko essimu emu okuva mu bitundu eby'ekazo ne Kiwuula nti waliwo abalina omutitimbi gw'ensimbi ogusuubirwa nti ssente ya muwi wa musolo ze bali mu kuwa abaana ba booda mu bitundu eby'ekazo ne Kiwuula baleme kuwerekera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okwambala t-shirt za yero eza Museveni badde bali bamu provoking. Okutya nkugambye kuli mu bantu bano, okutya kuli mu bantu bano okw'ekitalo ennyo, era nga bino byonna babikola kubanga bamanyi ekituufu nti no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi ayina mangi. Era abaana abavuzi ba boda boda mu bitundu by'Ekiwuula saako n'ebitundu eby'ekazo bali mu kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobufuzi bya Uganda kubanga olwaleero balidde nga balimi oluvannyuma lw'okufuna ekyemitwalo 5 mu ngeri y'okuziyiza n'okulemesa okujja abantu bano okuwubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekiriwo muganda wange nkuwa morning breaking love, nkuwa morning breaking love. Kiki ekigenda mu maaso omukwana abantu gwe basazeewo okujja balage His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaana b'Ekiwuula ne Kazo nkugambye bali okufuna omutitimbi gw'ensimbi okuva eri gavumenti ya kuno RDC n'ababaka be abegwaniza ebifo bya Kiwuula ne Kazo nga bagulirira abantu obutajja ku kkubo okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwana wa boda omu gwe njogeddeko naye gwe nasomako naye obi wange ali mu kitundu ekyo agambye babakuŋŋaanyizza mu bungi abawerera ddala aba boda 5 naye abasinga oluvuddewo t-shirt zino bazitadde mu gambutusi boda boda zaabwe ne bazijjako number plate bali ready okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bategeeza nti bali ready okubakwata n'okubasiba nga babavunaana ekyetaano kye babawadde bagamba bajja kuzisasa banaba babakutte be banaba batebakutte banayitirawo ekyetaano kino ne bakirya ne bakiteeka mu nsawo ne kigulira munnange abaana ekyokulya kuba mwakafaanani nti gwe woba okubya olukuŋŋaano mu Kazo oba mu Kiwuula osasula abantu bajje ekyamazima bakulabe ekyamazima babeere ku lukuŋŋaana lwo naye ate kyannaku nnyo nti opponenti wo oba omuntu gwe baagala naawe kennyini ng'okimanyi gwe bannayuganda gwe baagala lwazze mu Kiwuula lwazze e Kazo ate osasula abantu baleme kugendayo kumulaga mukwano ogwo. What a shame. Nze munange singa nali mmwe ontula mukasiisire wange ntula mu nsonde wange ku buliri nenfubitirizaamu ebiseera ebyange eby'omu maaso ne ŋŋamba ekituufu eggwanga lino litukooye, ekituufu bannayuganda tubakoze ebibi bingi. Kya mukisa mulungi nti ku bitundu 10 abaalaba ku lutalo olwaleeta Museveni mu buyinza, olwalaba ku bantu abaafa, olwalaba kubonaabona okwaliwo mu lutalo, abantu abasinga obungi baafa ne baggwawo. Omugigi omuto guno tegwagala kumanya guno nonsense nagwo gulwanirira ebyabwe gulabe nga gufuna eggwanga eryabwe eririna omukulembeze owaabwe. Onfuna bulungi muganda wange. Gulwana nagwo guleeta omukulembeze owaabwe kubanga omukulembeze ali mu buyinza agukoze ebibi ebitagambika. Omukulembeze bajjajjaffe bakitaffe gwe baleeta abakoze ebibi ebitagambika kukolima kwereere maziga meerere. Yensonga lwaki abavubuka bagenda kulumba nga tebatya. Owulira okujaganya Justice Sample ebadde yakadodi naye endulu neevuga wakati mu mukwano. Abantu abakedde wano tewali gwe bakedde konkona wuwe, tewali gwe bakedde kuwa yadde 10 wabula abantu bano bazze wakati mu mukwano. Abavubuka benda babasinga obungi bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 4 abakedde ku hoteri eno okujeyiwako emabbali n'emabbali. Kino no kitegeeza ki nti bannayuganda bali ready okwaniriza enkyukakyuka. Bakadde baffe abali myaka 5, 6, 7 ab'emikwano gyaffe abali mu myaka emikulu bannange mutusonyiwe mudde ebbali we muba temusobola kutwegattako. Mwaleeta gavumenti eyammwe gye mwalowooza nti egenda kubeera nnungi. Yes, yali nnungi by then. Omusajja ono Museveni ebigambo bye yaleeta okumatiza bakitaffe okubawa mu bakitaffe ne bajjajjaffe okuwaayo omuwogo waabwe, okuwaayo embuzi zaabwe, okuwaayo ente zaabwe byali bigambo ebirungi era nga mu byekyasinga okubeeramu kwe kw'abakulembeze okulwa mu buyinza, okiwamba abantu, okutta abantu, okubba ssente y'omuwi w'omusolo bye bigambo Museveni bye yajjirako era bakitaffe ne bamwaniriza.
kusooka emyaka egyasooka yabikola kera munange nga byategeeza okutuusa lwaze nga akyusa muli kimu ekyokulwa mu buyinza ye ndowooza abumazeemu ennaku 3 wabula buli kaseera ayongera kwenyweza ekyokutulugunya n'okubuzaawo abantu n'okubatta eyefuuse ddayire rutiini ekyo ekigambo n'ataasoma akimanyi kuba Mpuyawalukaga akiyimba nnyo n'abantu abalala eyo yeefuuse ddayire nno Walukaga yasoma graduate Mulamba nno wa campus era mujja muwulira abantu b'e Busiro ekyo kyekyokkutta n'okuwamba efuuse mmere ya leero mmere y'abaana baliwo munange ekyokuziŋŋama ebyenfuna mu ggwanga ekyokulya ssente y'omuwi w'omusolo gwo muzannyo tebakukwata nako yadde nina omukazi omu gwe nalabye ng'agenze mu paalamenti eyo yadde mu paalamenti yadde KCCA mu myaka gye ng'alina abaana n'abazzukulu abali mu kubonaabona sinakini ng'abaana be bali Dubai balabirira bakadde booza toyireti n'akeera ku makya n'agamba ffe ekituleese wano amataba gagenze mu bintu byaffe naye ffe ebyobufuzi tetubiriimu ekyo kyentera okubagamba nti sometimes common sense tebeera common. Common sense should be common, then you will be able to understand okwawula ebintu ebibi n'ebirungi, to know what is exactly taking place and to know the right as a Ugandan you have. What is my right as a Ugandan? What makes me to be a real Ugandan? Ekyo kimmaking okuba munnayuganda omutuufu olina okuba nga common sense yo eri common n'otegeera nti ku keeki ya Uganda nina okulyako kyenkano n'omukiga n'omunyankole n'omulugwala n'omusoga n'omufumbira n'omukyoli n'omutooro n'omukyabadora n'omuraŋŋo n'omuganda nga mwenna ku keeki muyina okulyako naye n'otunuulira omwana wa Buganda nga mukyala mukulu nga musajja mukulu omwana w'e Busoga omwana w'Obunyoro nga musajja mukulu nga bonna bategeera bulungi nga ye yasiima era ali contented ku keeki ya Uganda okulyako icing sugar n'asigala ku kipapula. Those are the Barams, the Nabanjas, the Furu Figa Nakabubi, Simanya, the so-called Divani Banji nyo. Boba kirize era mutima gwabwe bagmativu nti ku keeki y'eggwanga Uganda ensi yaabwe balina kulyako icing sugar. Mu Luganda icing sugar bamuyita batya? Awo mbyabba kuba kibooko naye temujja bitegeera bulungi kuba nange sibitegeera. Naye nze ndi musanyufu nnyo nti abasajja bano bamaze okulya future y'abajjajjaffe, bamaze okulya future y'abataata baffe, bategedde nti yeffe tuliwo n'eyaffe bagiridde, bagenda ne bakola bye bayita ghetto structure. That is stupidity of the highest level. Ghetto structure ogenda kugikola ggwanga lyonna kubanga bwe tubeera obukadde 45 bukola eggwanga Uganda, obukadde 4 bavubuka, kyogamba bonna ogenda bateeka mu ghetto structure obafunze obwongo baabo bavubuka myaka mito bali lwedde okuleeta eggwanga lyabwe mu maaso, bali lwedde okutwala eggwanga lyabwe mu maaso. Wabula ate wano wenjagala okusinzira okwebaza n'okusiima bakadde baffe abali myaka 5, 6, 7, 8, 9, 10 n'ekikumi gye bali nga bategeera enkyukakyuka era nga bafaayo okulaba munnange nga batereeza eggwanga lino, okulaba ng'eggwanga lino likyuka, nga bo balaba bakkiriza nti ffe twakola ensobi ne tuleeta omusajja mu buyinza n'atufuukira akannabe, kati essaawa zino tulina okumugjamu tukatuyambe ku baana baffe, ku bazzukulu baffe bafune eggwanga eriyina omukulembeze owaabwe. Bakadde baffe ffe tusomedde mu bugubi obw'ekitalo, bakadde baffe nga batunda ennyaanya. Nze nzijukirako maama wange olumu yasingayo TV nga ngenda kukola ebibuzo bya senior 4, n'asingayo TV mu bamanerenda. Mu bamanerenda bano oba obawa TV bagamba owandiika I have sold my TV Sony Ericsson because bitya to Mr. and Mrs. Gundi or to the company of this and this. TV mama tata agenda okudda ngamba bakadde bange abankuza bagenda okudda nga maama wange yankuza TV agitaddeyo mu bamanerenda. Muzeeyi yataama TV yalemu okusasula, abamanerenda bagitwala kubanga endagaano yali avusold $55,000. Baganda bange abazaalibwa mu maka ago be nakulya nabo mwana oluso byogera n'owulira n'amaziga kubanza aga maka bankulizaamu bukuliza. Nze safuna ku mukisa gukula na kitange, safuna ku mukisa gukula na mmange. Kitange era n'obuvumu bwe nina n'amaanyi ge nina. Taata wange attibwa nga batwala ettaka eryali erirye bajjajja be bamulekera e Makerere Kavulaawo okuliraana ekitebe opposite n'essomero lya Yellow Primary School oba lye bayita Makerere University Primary School. Abasajja abamu ab'oluganda lwa Museveni
nga baagala otwala ettaka eri abalemesezza ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kati nze nnumba nalo na mutima ogwo buli wenzijukira ebyo nti mwalitwala mututta obulamu bw'omuntu. Nkuze siina kitange nga ndi wa mwezi gumu, so I have a right to confront oba okulidinga layini ngende ndabe nga nnwana. Nze Buganda nja kulwana paka eggwanga lino nga literere. Kati nze tolina ngeri gy'oyinza keera ku makya n'onyumiza nonsense wo akwatagana n'abasajja bano. Era bwe ndaba omuntu eyeesiriwaza mu Buganda ng'abaana b'abantu battiddwa, amataka g'abantu gatwalibbwa, libeera ttaka ng'ettaka ly'abantu litwalibbwa, wabula gwe n'ova eri n'ogamba Museveni paka lasi. Mubuuze ebijja by'ewaabwe, waliyo amalaala ameka ag'abajjajja ne bajjajjaabe? Amalaala agaliyo g'abaana baabwe abavuddemu embuto, abaana baabwe obuvudde nga buto. Baganda bange bannayuganda balina obulumi ku mutima. Munange mbadde nkyakunyumiza TV ya maama ne taata mu maka ge bantwala okukuzibwamu obukuzibwa yatwalibwa bammanerenda kubanga yagisingayo nsobole okukola ebibuuzo bya siniya 6. Baganda bange ne basigala nga bamaze ebbanga tebalaba TV. Ekyomukisa omulungi bwe nakulaakulamu nenkola wadde nasanga bagula TV naye atirisi nazzaayo esinga kweyo. Sanyu jerere eri abakozesa ekkubo lino engombe eri waggulu bonna bakuba engombe wakati mu kujaganya. Naye nga mmaze okusoma mpise mu bugubi. Tulina abaana nga bamaama baabwe batunze obute bwe balundidde ebbanga nga batunze ebyobugagga byabwe baweerera abaana. Omwana n'amala okusoma ng'omulimu okugufuna gamba n'ogu nga gwe tosobola gamba n'ogu. Oli eri koba n'oyo baaba. Oli eri yogera n'ono nga toli gamba n'ogu omulimu togufuna. Kitegeeza muganda wange osomedde bwereere, ente ya nnyoko yatunda ya bwereere, oli Dubai oyoza toyireti, sente z'oweereza bazitemako ebitundu 5 mu 5 ku buli 10. Bafuna n'okusinga gwali eri abonaabona mwannyinanze. N'otunulira Kadaama ali mu nnyumba y'Omuwalabu azina amazina awoza Museveni oye yasinga. Nga newammwe waddukayo tosobola kuŋŋaanyayo mitwalo 8 omwezi z'oli mu kufuna eyo. Naye oli eyo being that obwongo bwo aliyogedde ekigambo nti babukolamu obubi naye sijja kyogera. Naye nga gwe tosobola kulowooza. Tuyina bannyinaffe, tuyina bamama baffe abali e London, Denmark, mu America nga abagagga bakozesa ente eyo naye nga baagala kudda wano balwana basola ekisoboka kyonna balabe nti bakomawo wano batereeze ewaka sente zaabwe bazireete wano zibe ne value. Naye gwe n'obeerawo ng'ogamba bugambi nti obwongo bwo bwafirizingira eyo. Abantu bagenze mu America bakoze emyaka 25 ne bajja ne sente empitirivu ne baziteeka wano bakole business. Mane nga dissolving kwe kusaanuka nga ice cream. Nga sente zisaanuka busaanusi ziggwawo buggwi olw'ensonga omusolo guli waggulu. Business zonna baziyingiramu. Abasajja wano we bategeera nti spare parts w'emmotoka atambula nnyo kye bakola nga bagenda baleeta aba Nigeria nga babagamba musuubule spare mujje mu mutunde wano. Aba Nigeria jukira balina sente. Kati gwe bw'onoogendera e Japan, bw'onoogenda e China okole crash plate oba okole brush oba pressure z'emmotoka okole piisi 4 bazikutikkire bazikuleete wano. Bano abasajja basale balina sente ajja kukozesa piisi omutwalo gumu n'ekitundu. Kitegeeza ebbeeyi gye bamuweerako yagenda mu factory price, ebbeeyi bamuweera ku ya wansi. Bw'okozesezza piisi 4 bakuweera ku bbeeyi nneneko. Awo tukyali Japan oba China, tonnatika crash plate zo, tonnatika air cleaner zo, tonnatika pressure zo ez'emmotoka, tonnaba kutikka side mirror zo oba ebintu ebigenda ku mmotoka. Tukyali China. Sale bagenda muweera ku bbeeyi ya wansi kubanga agenze mu factory bakoze piisi nnyingi bamuwedde price. Gw'ogenda genda okole piisi 4 eza pressure eya mmotoka, ogenda kola piisi 4 eza air cleaner, gwe bakuweera ku bbeeyi nneneko. Kati n'obitisse wakati mu sente ze weeweze mu bamanerenda, naye abitisse sente z'abireetera okubituusa wano ye azijja mu sente ya muwi wa musolo. Bwe bituuka waneeno tasasula musolo sale, ayitawo buyisi. Jukira eri yafunye ku layisi sente z'abitambuzo bituusaano za muwi wa musolo, atuuse ku booda tasasudde musolo, biyingidde eggwanga Uganda.
gweri wakozeseza piisi ntono oba mumpulira bulungi bannange muntegeera ninako abantu 1,200 naye simanyi oba mumpulira bulungi gweri wakozeseza sente nyingi ogula eyakirina emu eyafuso ono yagifunidde ku siringi 25,000 gwe wagifunidde kakaaga 5 mutuuse wano mwena muyingidde maketi yemu gwe wasasudde omusolo muyingidde maketi yemu okitegeera ebibyo olubituusa wano sale abiwa mu Nigeria gwe yaleeta yabitunda gwe olubituusa wano obiteeka mu dduuka lyo ekizimbe kyataddeko ekiriko edduuka kikye bakizimba mu sente ya muwi wa musolo tasasula renti gwe ekizimbe kyopangisaako era kya sale naye gwe okwata sente n'ozimuwa ebizimbe ebyopangisaako byabwe bannange munfuna n'omaliriza nga renti ali waggulu eyakirina gye waguze akakaaga oyagala gitunda emitwalo 2 mu kitundu kubanga bakutaddeko n'omusolo ye eyakirina gye yaguze 25,000 agitunda 4,000 teyasasudde musolo tasasula renti teyasasudde sente zabituusiza wano mwena muli mu field yemu muvuganya kitegeeza abantu bamakanika tebagenda kugula kuggwa giseera bagenda kudduka ene w'omu Nigeria wa sale yabakola ki yababaguza ne banange munfuna bulungi byengezaako bagamba abasajja bano we bamanya nti bannyinaffe bakitaffe bakojja baffe baganda baffe abali mu Adway Nakasero bafuna sente nyingi nnyo mu kuleeta bitooyi bino ebizungu bye batuulako mu kuleeta ttarazo bagamba tukoze tutya ne bagenda e China ne baleeta abantu abasobola okukola bitooyi byonna ne ttarazo wano tailozi ne babiteeka wano munange kye baakola tailozi eziva ebweru ne baziteekako omusolo mungi kitegeeza abasuubuzi b'e Nakasero bagenda kuba tebakyasobola ku competinga n'ono ali wano omusolo babasaba mungi tayiro ya Goodwill bano paketi bagitunda ena gweoyagala gitunda 7,8 osobola ofunako kitegeeza maketi eya tiles n'abaleetanga tiles muviiridde mwawo mugudde tayo ofuna bulungi muganda wange abasajja engeri gye bazze battamu business abasajja bano bakeera ku makya nga baagala okuzimba ekizimbe mu kibuga Kampala ne weebuuza sente bagenda zijjawa abasajja bano bakeera ku makya nga baagala okuwa ababooda sente bajje babawerekere ku kisaawe Kololo nga babafumbidde n'omuceere oguli mu supu bangamba nabbajja yabbamu ennyama ne babawa supu mwereere omanyi kye bakola muganda wange gwali awampuliriza wuliriza kino ekintu bulungi nnyo Bannayuganda tuli obukadde 40 abakozesa layini y'MTN katugambe tuli obukadde 35 mpuliriza bulungi njagala nkuzibula amaaso Bannayuganda abakozesa layini y'MTN tuli obukadde 35 omanyi sente ziri ku mobile money yo kati ozimanyi wallahi billahi tallahi nkulayirira nti essaawa zino omanyi kuliko emitwalo 18 mu kanaana ekyo kyosobola okitegeera nti kuliko emitwalo 43 ekyo kyosobola okitegeera era n'owoogibikula kati essaawa zino mobile money yo kigezese ogenda kugibikula osome nti ogambe kuliko emitwalo 2,114 oyina sente z'otalaba naye nga nazo kweziri tozifaako kubanga tezirina value buli munnayuganda ali kuno oyina sente emitwalo 18 mu kanaana 24 24 46 enkaaga mu 3 abasinga ffe tetuzibala abasinga tetuzitunulako kasitokebera balansi ono laba tuliko emitwalo 46 mu 14 zinaana mu 8 ezigwamu tozibala kati kwata calculator nkubalire siringi 44 buli kiro bazibba ku munnayuganda akozesa MTN bazijjako ate tosobola kutegeera nti bazijjeeko siringi 44 tayimuza obukadde 36 w'Abannayuganda abakozesa MTN ze sente mmeka balabalamu awo oli abalebalemu ambuulire sina calculator avuddeyo omununuzi mu ddinisa lye nakugambye omununuzi avuddeyo wulira enduulu oluvannyuma lw'okwekenneenya avuddeyo wulira enduulu tubadde tukyabala tujja kukomawo omununuzi w'Abannayuganda n'avaayo mu ddinisa lye nakugambye
ababuuzako abawubirako wulira essanyu wulira essanyu eri abaana b'eryantonde bwati abasiibudde moving time tukomewo njagala maliriza ekya sirinjana mu 6 ze babba ku buli munnayuganda buli kiro balagira bulagizi MTN twagala obuwumbi 3 ne bagenda ku layini ya buli muntu ne babbako siringi 46 tosobola zitegeera nkuwadde n'ekyokulabirako nti essaawa zino kebera ku simu yo ombuulire balansi aliko 46 24 eziriko tozimanye era togenda zifaako kubanga olaba teziyina mugaso bana abasajja bazibba ate era ne bafunamu bulira obwongo bubasomesa ebyo tuli bato baganda bange mubikuka amaaso mutunulire obubbi obuli mu ggwanga lino onangambye eri 1.5 biliyoni kitegeeza bagenda kubba biliyoni emu ekiro kya leero 1.5 biliyoni bagenda kubba biliyoni emu 1.5 biliyoni ekiro kya leero n'enkya n'eruli ezo nno bazibba ku MTN kati ne ku Airtel they do the same ne ku Airtel they do the same wulira obubbi obuli mu ggwanga lino ne ku Airtel bakola kyekimu ompulira bulungi muganda wange ne ku Airtel bakola kyekimu abatulabira ku JB muwonge mbabuuzizzaako baganda bange mwebale nnyo mwebali eddala kubeerayo ate era mwebale kutwagala abatulabira Uganda my motherland mwebale nnyo naawe kubeerayo gitawo maleva alright obubbi bwenkugambye buli ku mobile money zokka line naye ate munange waliwo neze babba waliwo neze babba mu banka mu ngeri bwetyo oli ku Geto TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi amacaga leero njagadde tukedde twogeremukko nga tetunaba kweyongerayo njagadde tukere nkuyitiremu mu mbeera bwetyo nga tetunaba kweyongera nze ndi mwogezi ate nagenda okuyingira mu kintu kino nkugambye nga nina obulumi bwange